السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله n'ebitiibwa omulimu gwegwo ogw'okwokya amasavu yirizi zonna olwaleero ke kaseera k'okubeera nga tubyokya tulaga abantu nti bannaye ebintu okubeera nga obikkiririzaamu tebiina maanyi tebiyinza kubeera nga bikola. Ab'ebitiibwa tuve mu kulagula, tuve mu kubeera nga tweraguza ab'ebitiibwa, tuve mu kubeera nga tweraguza kubanga inna kaida shaitana kana dhaifa. Allah tabaraka wa taala yatonda yabeera nga engo za shaitani nnafu nnyo tezirina kyeziyinza kubeera nga zikola. Kati yembeera kati bibanga amajini gano gayina amaanyi ababadde beesinze ebintu bino byejje mu muliro. Allah nabwekito ku yaumul kiyama bw'agenda okukola abashiriku okubeera nga abasaanyaawo n'ebibonerezo ebiruma. Saba Allah tabaraka wa taala abeere nga atutaasa abashiriku, atutaasa enko z'abashiriku, atutaasa obushiriku, atutaase n'enko z'abashiriku ababeera nga mwana wattu beeraguza bateeka mu mbeera efaanana bwetu biidhinillahi taala. Saba Allah tabaraka wa taala atunywereze ddala ku aqidatul awwala, kubanga omuntu anywerera ku nzikiriza oyo agenda okuwona omuliro gw'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala, yagenda okuwona omuliro gw'owekitiibwa Allah, yagenda okuwona ebibonezo by'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Ndowooza obiraba ebibbo babisuulamu, ebibadde ebyabalongo, ebifundukwa byabo abasika byonna tubyokyezza, ab'amayembe, ab'emmwanyi, buli kyonna ekiyitibwa nti ekintu abantu bakigattirako Allah tabaraka wa taala byonna tubikoze eki tubyokyezza. Tusaba Allah ayongere ddala okunyweza n'abantu abaleese ebintu bino, kubanga si byangu okubeera nga okubyejjaku wallahi, naye abantu kuba nti tuwangadde nga tusomesa tawhid kyova olaba nti mwana watto abantu ebbanga litumaze nga tusomesa tawhid kyova olaba nti babikoze eki babireese wa barakallahu fikum, ebintu babireese. Nsaba Allah anyweza abantu bonna, aleese amayembe gano, aleese ebibbo byabalongo ebitalina kibiyinza kukola, abaleese ekintu kyonna bagakolerako shiriki. Kati baabo amannya g'owekitiibwa Allah bagakolerako shiriki. Abantu abashiriku abawalimu ababeeyita abawalimu abakubi b'ebitabo abantu babikozesaako bakuba kaaba ne bakubako amannya g'owekitiibwa Allah, ye n'alaga nti ali ku kituufu naye ng'ali ku busamize. Kati omuntu yenna afaanana mu mbeera efaanana bw'etyo singa agifiirako tagenda kuva mu muliro gw'owekitiibwa Allah. Kano katono ekyo kiraga buyinza bw'owekitiibwa Allah. Kano katono ku bantu Allah kyagenda okukola ku yaumul kiyama banadamu. Kati abo bonna abaliko mu mbeera z'okweraguza tuva ab'ebitiibwa ku kweraguza, tutegeere ebintu bino tebiina kyebiri, tebiina kyeyinza kubakolera, wallahi tebiina kyebiyinza kubeera nga babakolera. Idhan saba Allah tabaraka wa taala abeere nga atunyweza ku busiraamu, tufe nga tuli basiraamu. Abashiriku mwenna mbatomeddeko mutegeere lwaki Allah yabatonda. Kuba Allah tabaraka wa taala yagamba nti waman yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innahu hisabuhu inda rabbihim inna Allah la yuflihu alkafirun. Allah ku lunaku olw'enkumi tagenda musonyiwa, tagenda kuwona omushiriko yenna awangalidde ku bushiriku. Kakati n'ekirala ab'ebitiibwa gikwate oba olina woosembera, n'ekirala ab'ebitiibwa abantu bonna awangaala ku mbeera y'okugatta ku w'ekitiibwa Allah. Kasooka otunuulira eccupa, abashiriku balina obukodyo bwabwe, balina engeri gibaasaamu eccupa eyo gibagisalamu ne bateekamu ziyirizi munda, era kyova olaba nti mulimu ayaati ndowooza omuziraba wansi awo. Bateekamu amalogo, eyirizi ez'enjawulo, oba enegenda kukolera bwe bati. Kati n'ababeera nga bateekamu amaanyi ag'enjawulo, bo ne babalaga nti mwana wattu kibaliko kituufu. Kati kuno ne babeera nga bateekako obubirabira buno obutiisatiisa nti bibakola bye bituufu, naye ab'ebitiibwa, naye mwana wattu ekinneewuunyisa ayalaga nti ayakola eyirizi zino alaga nti musiraamu, kubanga alaga nti yali muwalimu, alaga nti yali seeka
tuko